Zeni munene muko above ndenda beyond social media. That is me. Easy. Olwokuba social media weeri tetujja gaana kupuleyinga roles zaffe ku nsonga ya mpisa. Oli mutabani naye bano bagiwadde omuliro oluusi bamanyi okuwabya abantu. It is the final channel Zanella alongside SPV Graphics. Twabagambye story tugenda gigoberera paka ku nkomerero. Olwaleero 16 October 2019 ebbaluwa okugenda ekibuli ewa Supreme Mufti. Jukira mu Uganda mulimu Mufti ne Supreme Mufti. Kati ogenda ewa Supreme Mufti Sheikh Sulaiman Kasule Ndirangwa, Supreme Mufti wa Uganda ku muzikiti ekibuli. Jukira ono ye mukama wa Sheikh Muzata. Twabagambye Muzata ajja kwetonda kuba ebigamba agenda abirya. Jo twabawadde story nga waliwo ekigambibwa nti Kenzo yawowa Rema. So ne bagamba embaga eyimiriremukko paka ng'ebiwandiiko buli omu aleese. Kituufu Dr. Sebunya yanyakulabo nyakuzi ebintu bigenda sazibwamu oba bagenda kufuuka balokole. Kati nene baluwa gye nnina njikuteredde yawo ogisome kuba nange empadde obuzibu okusoma nga tuli bannamawulire ebintu ebimu tubba bibbe. Naye bano bakulaga nti received by Kibuli. Okitegeera kati Sheikh Sulaiman Ndirangwa ebbaluwa amaze ogifunako. Ebbaluwa eno okusinziira kusoma kwange okutonotono kulaga nti abawagizi ba Kenzo oba management ya Kenzo, kuba ono yenna awandiisa agambye on behalf of Eddie Kenzo fans request the Supreme Mufti at Kibuli Mosque to summon Sheikh Nuru Muzata batte annyonnyole ebigambo byayogerera omukulu Edirisa Musuuza. Bawarema kuba kati Sebunya bagambye mba mwali ebintu munaye mwalya ne sente mwalya byaweerere. Njagala mbajjukize nti story eno ng'etandika Sebunya ye yali afulumya bu video obw'ebimotoka obwaki, naye okuva Kenzo yavuddeyo n'akaaba. Rema ne Sebunya bali mu kutya batya nnyo tebannataayo wadde ka video akatono weekati. Kali nno mwabadde mulowooza Kenzo byakusaaga akomawo lwakubiri akwatagane ne Muzata, naye ebbaluwa yeesooseeyo. Kati tulindidde lwakutaano olwokutaano olwo nga Muzata mukama we amaze okumuwa ebbaluwa agenda kukola atya. Kenzo yasabye omulangira Kasimu Nakibinge naye abiyingiremu. Ndowooza olabe kati Kenzo atandise okutekinga the formal way. Ate waliwo n'engamba ezigamba nti byandigendako ne mu kooti. Kati bisoose mu muzikiti, bisoose mu ddiini, bigendagendako ne mu bateeka. Jukira Kenzo yagambye ali mu kutya olw'obulamu bwe era n'asaba gavumenti ebiyingiremu. W'osaba gavumenti kitegeeza butegeeza bitongole bikuuma ddembe by'amateeka oba bya mpisa. Tuyinza omulabako mu Jenda ewa Nakiwala eyo kwegamba ebintu bino byatandikanga ebyessanyu naye gye bigenda okufundiikirira gulinza kuba musango. It is the final channel Zanella alongside SPV Graphics. Ebbaluwa mugisome mugyetegereze mugisome kuba nange munnaye temumpanga ku galubindi nange ngezezaako nnyo gisoma, naye gojja gizuuminga ku simu yo oba ku laptop yo ogisome. Oyinza n'okungamba Zanella kino kye babadde bategeeza, naye ng'ebbaluwa yino eri dated by Minister of State for Ethics and Integrity. Babawaddeko nabo copy. Nendabawo wano Interreligious Council of Uganda nayo nefunako. Nendabawo wano eno stamp ndowooza eri wakati yeya Supreme Mufti Kibuli naye receivinze care of bannaye ne Sheikh Nuru Muzata naye bamuwadde byebyo ebiriwo kati katukirekera awo. This is the final channel. We out.